buli kati wenzijidde ku mpewo ng'omuwendo gw'abo abafiiridde mu kabenje k'ennyonyi gukyatankanibwa. Bangi bagamba era bateebereza nti baali banga abafu baweze 160, abalala bagamba 50, so ng'ate emikutu egisinga gyonna egy'amawulire egy'amaanyi girambika ne gigamba nti abantu abafiiridde mu kabenje k'ennyonyi kano bali 179. Kibi nnyo era kya nnaku kitalo eky'emyoyo gy'abo abagenze maaso n'okuba ng'ate bafiira mu kabenje kano akabadde ak'amaanyi. Ennyonyi bw'eremereddwa ate okuba nga elandinga obulungi bwetyo n'egenda yekkata ku ttaka mu ggwanga erya South Korea. Kitalo kya nnaku, abantu bangi ne gye buli kati bagezaako okubeera nga badduka ku kisaawe okulaba nga waakiri bambi bakonfaminga emirambo gy'abo abali munda oba kuliko egy'abantu baabwe oba tekuliko baabwe babadde basaabalira mu nnyonyi eyo. Baakaawonawo 2 bokka be bakakasiddwa era nga bano babadde ba service providers oba babadde bakozi mu nnyonyi eno egenze maaso n'okuba ng'ate efuna akabenje. Okusinziira ku bubenje obuliwo mu kaseera kano wiiki eno yennyini gye tuli kubeera nga tuggala mu ggwanga erya Russia waliwo ennyonyi still eyagwa abantu 35 ne bafiirawo, so ng'ate abantu abalala 25 be basobola okubeera ng'ate basimattuka nga balamu mu kabenje akaagwawo. Newankubadde pulezidenti w'eggwanga eryo yavaayo n'abeera ng'atwala okusaasira kwe n'okwetondera abo bonna abantu abaviibwako abantu baabwe. Bwe gutyo bwe gubadde ekitongole ekitwala ennyonyi egudde mu lunaku olwaleero kivuddeyo bwekyo nekiba ng'ate kiteekayo obubaka obw'okusaasira families z'abano abaviiriddwako abantu baabwe n'okwongera okusaasirira ddala abo bonna abasobodde okubeera ng'ate baviibwako abantu baabwe mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okubeera ng'ate tufuna kimaze okuba nti oba oliawo kikakasibwa emikutu egyasoose okuba nga gibika ate era nga gyegimu ku mikutu egisinga okubeera eminene mu nsi yonna nti omuwendo gw'abantu 179 gwe gufiiriddewo mu nnyonyi eyagudde mu South Korea era nga okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okuba nga gafunika ennyonyi emanyiddwa nga flight 2216 yennyonyi ekrashinze ng'obuzibu we buvudde okusinziira kwabadde ku control tower ey'ekisaawe ennyonyi eno weegudde ategeezezza nti ennyonyi eno eremereddwa okubeera ng'ate oba efunyemu obuzibu mu landing gear bwetyo nebeera ng'ate yekkata ekigo ku ttaka. Abasaabaze bonna ababaddemu musobodde kusimattukamu abasaabaze 2. Abasaabaze 2 nga bwe nkunnyonnyodde nti beebo ababadde abakozi mu nnyonyi eno, tekitegeerekese nti pilot oba co-pilot wabula basobodde ku identifyinga kimu nti bano babadde bakozi ababadde bali mu nnyonyi eno. We tugenda maaso n'okubeera ng'ate twogerera bino ambulances ez'enjawulo zikyeyongera okuyiika ku kifo kino oba ku airport ewagudde akabenje ate era we tugenda maaso n'okwogerera bino ebimotoka ebizikiza omuliro bikola kyamaanyi nnyo okusobola okulaba nga bituukawo mu bungi. Ebimu byazze ebirala biggwamu amazzi bwe baddayo bwe baleeta. Tulabyeko poliisi ng'egezaako okubeera ng'ate ereeta obuyambi obw'amaanyi era obw'amangu obusobola okubeera nga butaasa abo abagenze maaso n'okubeera ng'ate bafunira be balowooza okubeera nti oba oliawo wakyaliyo abalamu okusinziira ku abakulu abaddukanya ennyonyi eno crashinze abasobodde okutegeeza nti munda mukyalimuko abantu be basuubira okubeera nga balamu, naye emirambo sofa egyakasikibwa mu nnyonyi eno egisinga gibaliddwa. Enamba newankubadde badde etankanibwamu naye ate we maze nenziramu nendaba story mu ddakiika zino zennyini kimaze okuba nga kitegeerekeka ne kikonfamingibwa nti omuwendo gw'abantu 179 beba batasobodde kubeera ng'ate bayingira omwaka gwa 2025 mu ggwanga erya South Korea. Kibi nnyo nnyini ddala nti ate abantu bano bafunye
ekyekango ekifaananirako ddala bwe kiti bangi ku bantu ekisinza okubeera ng'ate kibaleetera okufa kwe kuba nti bafunye okuziira okubadde okw'amaanyi engeri gye kiri nti ennyonyi eno ekutta omuliro. Akatambi akalabiddwako ng'ennyonyi eno egezaako okulandinga ku ttaka mu ngeri ey'obulabe ke kamu ku bugenze maaso n'okubeera ng'ate busaturatinga ku mikutu emigatta abantu egy'enjawulo okwosaako ne rescue team ku kisaawe ky'ennyonyi egezezaako okubeera ng'edduka mbunnambiro okusobola okulaba nga waakiri bataakiriza embeera nga tennaba kusajjuka kugenda wala newankubadde bagenze okukola ebyo byonna byonna ng'ate obulamu bw'abantu bangi bambi bumaze okubeera ng'ate bulugenderamu. Mu kaseera ke kamu ku kisaawe kino ennyonyi endala ezibadde zigenda okubeera nga zisitula ziyimiriziddwamu okusobola okulaba ng'ate basooka okuhandolinga oba okukwasaganya embeera ey'akabenje eguddewo n'okubaako oba oliawo be bataasa be balowooza nti bakyali munda mu nnyonyi eno nga balamu. So kibi nnyo kya nnaku, mawulire si malungi. Tusaba busabi Mukama akukuume ggwe omulabi wa VK Exclusive akusobozesa okuyingira omwaka gwa 2025 nga bwe nkugambye nti obubenje bw'ennyonyi mu wiiki eno kati bubwo buweze bubenje bubiri ate era nga bubenje bwonna obugwawo mulimu abantu bangi abagenda maaso n'okuba nga bambi bafiirwa obulamu. Si mawanga gali gokka gegenda maaso n'okuba nga gafuna ekizibu ekifaanaganako nga kino. Mukimanyi bulungi nnyo nti wano mu ggwanga Uganda mu mwaka guno gwennyini twakafunamu ndowooza obubenje bw'ennyonyi bubiri era nga helicopter naddala ez'amagye ze zigenda maaso n'okubeera nga oba oliawo ziremerera abagoba baazo ne babaako we bazikkata. Ndoza neyasembayo abantu babiri abali mu helicopter ey'amagye basobola okubeera nga basurvivinga ate then akabenje akalala kyategerekeka nti waliwo abantu abagambibwa okubeera nti 3 bo baafiira mu nnyonyi eyo. So kiki ekigenda maaso n'okuba nga ate kiviirako obubenje bw'ennyonyi okuba nga bweyongera? Edda obubenje bw'ennyonyi bwabanga butono era bwalwangawo nnyo okuwulirwa but ensangi zino kizibu okumalako omwaka nga tetuwulidde nti oba oliawo wabaddeyo akabenje konna kavudde mu bwengula eyo. So kibi nnyo, kitalo nnyo ekyabo abaviiriddwako abaabwe newankubadde tetubamanyi. Oyinza okubeera nga olinako omuntu wo yakugambye nti maybe abadde atambula ng'atambulidde mu flight 2216 era ng'ebadde landinga mu ggwanga lya South Korea. Olunaku olwaleero osobola okuba nga ate munnange okyekingako ku muntu oyo. N'abantu abagenda maaso n'okuba nga bakozesa ennyonyi ennaku zino batambulira mu bweraliikirivu bw'amaanyi olw'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga ate birabibwawo oba bigwawo mu mbeera ey'obubenje. So tugenda kuba nga tujja tukuwe updates singa tunaba tuzifunye mu bulambulukufu okusingako ko wano naye just nga bwe mutumanyi nti ku VK Exclusive we always update you in time. Gwe mulimo gwe tweyama okubeera nga ate oba oliawo tukutuusaako mu bujjuvu.